Inside Story Uganda. Real source of political updates. Naye ffenna twesigama eri Mukama n'okusigala nga buli omu anoonya n'okugatta amagezi okulaba engeri ki gy'asobola okuva ku ddaala lyaliko okugenda ku ddaala eddala. Kulikayo mawulire gambuuze nze Hasifu Ssekyunga tuli mu program amaaso ku ggwanga ndiwo kulwa mukama wange Danstan Busuulwa afunyeemu ebimutaataaganyiza naye tekigaana mirimu kugenda mu maaso. Tugenda kwogera ku nsonga eziwera ezibadde mu ggwanga by'owulidde byolabyeko byotegeddeko naye okwongera okuleeta abakugu mu programu eno okuba tooki n'okwongera okutembeta eggwanga okulaga obuufu buliwa bwe tulina okukwata n'okumanyisa abantu ku biki ddala ebituufu ebyo ebiri eyo gye tutasobola kutuuka oba bye tuwulira obuwulizi. Ndi ne Honorable Salim Kiseka tuludde nga tuli ba mukwano naye tubadde tuludde okulabagana naye olwaleero tuzzeemu ne tulabagana twakoma okulabagana twali ku STV ndowooza ebbanga libadde litambudde nkwaniriza ekirungi ngenza okuddamu okukulaba ngambe ensi nsuubize ng'otuuse ku mmeeza entukuvu. Congratulations yogayoga Bukoma Nsimbi North. Yes. Webale nnyo okutuuka ku buwanguzi obwo tusaba Katonda abukuweemu ekisinga obulungi. Tujja kuba twegattibwako Honorable Abdallah Kiwanuka omubaka wa Mukono North ate tuli ne Honorable Charles Romushana omukugu mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga azirondoola nga tazigoberera bugoberezi wabula okwongera okuzikuba mu ttooki n'okwongera okulungamya eggwanga ku wa gye tuteekeddwawo okulaga. Honorable Kiseka nkwaniriza buuza kuba tulaba abantu baffe mukulikeyo enakaseke naye n'ekyankwanzi kuba mwasembera eri maka g'omukulembeze wonna nsobola okulamusaako akuba tulaba naddala wana Uganda ali naye muganda wange mwena mbabuuzizaako byetuwulira no bingi kubanga wenzijidde wano nga abantu b'Ebukoma Nsimbi naddala abali eyo abamu badde bafunye ebizibu ate bagenza okuwulira mbu ate abaka baffe babawadde akasente naye era nkatwala omukisa guno okubagumya naddala abantu b'Ebukoma Nsimbi abadde bakolera ku makubo ku nguudo omanyi n'ekikwekweto kyagenzeeyo bawulira buwulizi nti Kampala bagabe bati n'abaana bagala bakiteeke mu kyalo babiteekeyo naye mube bagumu tugenda kujja ensonga eyo tugitunuulire nga bw'olina okubeera mu butuufu bwayo so si zisaala nnyo okukola ebintu bya palapasa bino ebyobufuzi ebyokulimbalimba ebimu bamanyi byogere eno Kampala bave ku luguudo amaduuka bakole naye ng'osanga n'omuntu ate gogobe ku Nsimbi omugoba ku luguudo ate nagyomuteeka omuteeka bbali naye abadde bbali ate omwongera bbali tewali nnyo makulu nti eggazi ya kibuga tekiriiwo buli mugoba bisinde kubanga owulidde boogedde nti Kampala egoba ekyo tugenda kujja tusobola tukitulemu na Tony Clark tulabeera mube bagumu ebyo tebiyinza kubeerayo nga ffenna tukyali nga tukyasana ddala nze nga nkyassa tetugenda kikkiriza kubeerayo. Honorable Charles Romushana akutunulidde n'eriiso bulingo buli kasozi kabeerako n'engo yaako kati nze kendi mubaka nga abantu bateekamu obwesige omulimu gwange mukulu kulondoola bintu bya gavumenti bitambula bitya kulondoola abantu b'enkiikirira bali batya ate nze nsinga kwagala nga bali bulungi kati wembanga njagala kulaba nga bali bulungi era nja kubeerawo nga nteekawo embeera yennyini gyendaba nga ebasobozesa okubeera obulungi sijja genda bugendeze eno ku lutikko nti boogedde ekiri e Kampala nti ate kikole ne Bukoma Nsimbi eno ye Newstalk Newstalk era yegenda okukola ddala nga bujuddemu omwana omu yakyogeddeko nagaa Newstalk ffe tulina endowooza mpya enkola mpya Uganda yaffe ggwanga lyaffe tuliyagala okubanga ffenna tuligabanamu kimu kyenkanyi. Kale Honorable Charles Romushana nkwaniriza bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga y'okugoba abatembeeyi n'abantu ba bulijjo ku kkubo n'ebintu ebirala byonna okutwaliza bambuuza kuba tulaba gy'oyitidde abantu baffe bali batya. Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa olwembadde ensoma bwe yawandiikibwa ayina steadfast love so w'amaanyi wa kisa ate atwagala nnyo kakati waliwo abakyala embuto zivaamu I'm not talking about abo abajjamu embuto bana bafuna miscarriagement naye nga ensobi yava kuffe omwana w'omuntu ate ensobi ng'eva kuffe nga tubawo amalagala okuziyiza oluzaalo ebintu ebityo kati nga byebaleetera abaana okuvaamu so nga nsobi yaffe bw'ozibiriza amaaso tosobola kubabala
n'abavuddemu leero ne wabaawo abakyala nga babadde bazaala ne bafa n'abaana ne bafa naye nga obujagalavu bwaffe numba tewali malwaliro tewali bakubajjira then ate olina abakyala bafudde obwana ne buwona so akaana ne kakula by God's grace naye nga tekalimanya maama waako because mama yafa nga akazaala and ne wabaawo abakyala nga azadde naye omwana n'afa kiruma nnyo but bw'otunuulira ebyo byonna then waliwo obwana obuzaalibwa nga tebunaba kuwera njagala obuuza kiyiseemu what you go through the cost akaana nga kazaaliddwa ku myezi 7 okukatambuza emyezi 2 ensimbi ezifuluma waliwo gwemanyi yakiyita musiina lukusala kwogera linnya lye but nali mulaba pressure gye yaliko omusajja omukulu tukana ku banange mu nyambi we are posing operating with the deadline kale nwabawo obwana babuteeka mu zita incubators nga tezirina stabilizers amasanyalaze ne gajja mangi ne gabutta kakati fa abayiseemu ebyo byonna MP abadde yekalakasa ene mulema mabino wayatuusa abayiseemu ebyo byonna ng'obwana butufiiridde mu ngalo ffe twekalakasa nga tuwozesa ono agambye wakwanti yassa obwana buna naye nga ffe ku ngalo zaffe by our mission and commission mu Buganda mugamba musinze aliwa bitono no twakumye bubi gutusinze nnyo Ssaabasajja twakumye bubi kati lwaki tetukaaba nanyini nsi gutusinze nnyo buno obwana obufa mu ngalo zaffe netwekuba mu kifuba okay Honorable Abdallah naye abantu kirungi nnyo kola abantu otudde nowa NRM owa bukomansi naye nga agenda kwekalakasa nga mulima mayoni ngamo era mulima mayoni Honorable Abdallah naye tugenda kwekalakasa tojago abantu ebyokwekalakasa berekera ono gwe toyogerera kuti bwana badde okuba bukubi kasimu agambye news talk wenu si bye biri bye tubadde tumanyidde Honorable Abdallah Kiwanuka nkwaniriza gy'oyitidde abantu baffe bali batya buuza kuba tulaba tugende ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso y'eggwanga. Mwenna abasasiddeko nnyo abafiiriddwa abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo bannange bitalo nnyo bitalo ddala era mbasabira Mukama Katonda abanyweza abasibe ebimyufu natubeere Mukama Katonda ate era gye tulina okudda sebokkiriza nti waliwo omukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge okwagaliza birungi byereere wangaala ayi Ssaabasajja n'Obuganda bwonna n'okubakulisaayo buli omu mu misinde gye mwali bannaye mukulikireyo ddala bannamukono North mukyanga tulondebwa guno gwe mukisa gusoose okujja ku BBS Terefayina ntwala omukisa guno bannange nammwe okubalamusaako n'okubakulisaayo mu kalulu tukyali mu mbirigo batamanya ngamba batusikamula ne batwala mu kooti naye ebyo byonna nabyo bijja kuggwa Mukama Katonda lwamushana gye mwaleeta nga olabye bigenda bikyukakyuka wano nawali naye nkakasa okufa n'obutanyagwa era ekyo ekyaba Mukono North kyo bakimanyi bulungi nti bwe ŋŋamba nti okufa ekyo bw'oli ŋŋamba nti nkonyumizeeko namanya obimanyi onkyokoza bukyokozera oyagala DRA form zo tezagenda ku Tale Center ebyo tetugenda byogerako sijja byogerako olwaleero naye bannamukono North bakimanyi bulungi byali byakwebeereramu era nga bwe ŋŋambye nti okufa n'obutanyagwa eŋŋombe eyo bannamukono North gye bakozesa okulaba nga twegagambulako naye bannaye balamusizaako nnyo bannamukono North bakama bange mbuzeebuzeemuuko katonotono wannawali nti tuli mu kuteekateeka ansa nga kuddamu ebyo bye bagamba nti emisango gye twazza mu kalulu
nene bannabakalajina bannakakola mwenna mbasasirako nnyo olw'okufiirwa munna NRM Bengo yaziikiddwa mu nkonga onakyo kitalo nnyo. Okay. Kitalo nnyo bannaffe bonna abaviiriddwako abantu baabwe tubasaasira. Tugoberere ku mikutu kyaffe egy'enjalo ku Facebook gye tuli BBS Telefine yaffe, ku X yali Twitter tuli BBS TV UG, ate nga ne ku mikutu gwaffe gwa YouTube osobola okutambula naffe. Tutandikire sabbiiti eno yennyini. Ababaka abapya abajja mu Parliament y'e12 ab'ekibiina ki National Resistance Movement babadde bafundikira olusirika retreat yaabwe eyali ekyankwanzi eyo nga bamaliriza okubateekateeka ekibiina nga kibateekateeka okujja okuteesa mu Parliament nga balamu ne ssentebe w'ekibiina era President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni kosa n'abakulu mu kibiina kino ki National Resistance Movement okutwaliza wamu okuteekateeka ababaka aba Parliament ey'e12 ejja naye mu kufundikira olusirika luno wabaddewo omukulembeze w'eggwanga era nga ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni bamaliriza balina resolutions zabadde 25 resolutions ezo mwabaddemu bokenyini okweyamba okulwanyisa obuli bw'enguzi ate okulaba nti obuli bw'enguzi babulwanyisa nga bava mu Parliament oba bakulembeza abalonde political leaders kosa ne public servants abakozi ba government okutwaliza naye omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yakoze statement ku buli bw'enguzi n'agamba ku mulundi guno obuli bw'enguzi teri kubuwamwaganya teri katebe akobuli bw'enguzi era n'akuutira bano ababaka abajja mu Parliament y'e12 etandika abagenda okulayira omwezi ogujja nti tebageza tebeetantala wadde okusemberera obuli bw'enguzi. Producer soko oteekeyo ebigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga eno ebyaleesewo okukubagana empawa abamu bagamba kituufu obuli bw'enguzi tusobola okubulwanyisa ne buggwaawo naye ebisingako awo tugenda kubikubaganyako ebirowoozo n'okubyogerako n'abakulu bano abali mu studio. Kasooke tufune obubaka obwo. You people don't repeat mistakes. I don't want to hear corruption in Parliament. It had become a practice in Parliament. Those committee people, they were in some committees. Then they would tell public servants who were bringing their budgets to be passed by those committees of yours. So if you don't pay, you shall not pass your budget. And the committees had to pay. But there was some patriotic person who said, I can't agree to this. That person came and reported. And we captured them red-handed, these young people. So I don't want to hear that again in Parliament. Do you agree, people? So please, if anybody gives you money, report that person. Nze mbadde ndowooza nti byagwadda mbadde mmanyi nti bano ababba amabati President Museveni yabasonyiwa nga bulijjo bw'asonyiwa ababbi nga bwe musuubira era kubasonyiwa kubanga ebyokulwanyisa obwa corruption tabirimu yabivaako dda kubanga corruption ye engine yevuga government ye naye kati muze ne mungamba ntate only one person nandutu bamusibye banange. Kale oyo Honorable Mia Matembe ye teyaliyo ekyankwanzi naye nga waendowooza ye ku nsonga y'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Of course obuli bw'enguzi kigambo kinene nnyo kye tutambudde ebbanga eddene nga tukyogerako ng'eggwanga n'abakulembeze okutwaliza awamu. Bingi ebiteekeddwawo okulwanyisa oba amakubo mangi agateereddwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi, ebitongole bingi ebiteereddwawo, ebigambo bingi ebivuddeyo, reports nyingi ne recommendations nyingi, benchmarking ekoleddwa mu mawanga ag'enjawulo naye obuli bw'enguzi busigadde kikyali kizibu kinene nnyo mu ggwanga okuviira ddala ku ggwe andaba okutuukira ddala ku bakulembeze. Naye ku mulundi guno omukulembeze yagambye mu Parliament ejja ey'e12 bano ba Honorable Kisekka bwe bagenda okutuula bamwe bali tayagalamu buli bwanguzi era yakiise suicidal ku mulundi guno tayagalira ddala buli bwanguzi mu Parliament. Honorable Kisekka obadde otandika olina ensonga z'oyogeddeko awo ez'okugoba abantu ku nguudo n'owera nogaa ku mulundi guno tetugenda kukkiriza toli mukulembeze wa because gweoyagala kubeera ku ground. Wetwogera ku buli bwenguzi mu Parliament mwe ng'ababaka ba Parliament abajja olowooza mulina kwadressinga mutya obuli bwenguzi nga tetunatuuka ku kiki ekisibya obuli bwenguzi mu Parliament naye mwe ng'abajja mulina enteekateeka ey'enjawulo esukka ku yaba Abdallah Kiwanuka ababaddeyo ku kye babadde bakola okulwanyisa obuli bw'enguzi naddala mu committees ne ddiiru ez'enjawulo ze tuzze tuwulira batuuka n'okugiyitako House of Deals eyammwe n'abeera eri.
nze kansoke nnyonnyole bannayuganda ekintu kye bayita enguzi. Omanye abantu abasinga tebakyawula enguzi n'obubbi bagenda ne babigatta wamu. Era omuntu bw'ayogera ekintu nti enguzi naye abbye enkoko nti enguzi eyo si nguzi si kyetwogerako. Eri obubbi essaawa zino tuli wano Mengo n'oba ng'ofuluma awo n'osanga ettaala ly'emmotoka balitutte, oyo mubbi. Eri obubbi n'osanga omuntu atunze ettaka lyo nga tobaddeewo, oyo ne mubbi. Kakati enguzi yeeriwa era eyogerwako yeeriwa. Enguzi yeeno n'owaabira omuntu ku poliisi nti gundi atutte essimu yange, atutte essimu yennyini n'akwata siringi 2 n'abiwa ofiisi omu n'amugamba nta n'akomawo enkya. Eyo yenguzi. Era njagala nnyo abantu zinabaddeawo nga bali mu byogera bamaze pulezidenti okukyogera nti ngenda kulwanyisa buli w'enguzi era sigenda bukkiriza naddala paalamenti eno. Era mbagamba bwe muba n'ebizibu muleme kuddukira nnyo mu banka bingi. Omanyi kati mu ebirungi naddala bannamawulire bw'abaayo ekirungi ekyo temukireeta, muleeta nnyo amawulire gaagala nnyo ekisasamaza kugekinayinga mangu nnyo. Tukuba tooki ku ggwanga ng'abantu nedda mulimu ekintu kye mwagala. Omuntu ayinza okugamba n'ayogera ekigambo ng'agenda okukimalayo n'agamba nti gundi mufu mangu nnyo. Ekyo kitunda nnyo gundi mufu naye tategedde mufu. Omuntu ayinza okugamba gundi mufu wa bwongo. Oli asusse okuwulira ye mu mawulire ayinza okuwulira nti gundi mufu ndooza afudde, kumbe oge gundi ndooza mufu wa bwongo. Kakati kino kyadayogerako waddemu committees mu parliament nga gavumenti bwe beeyagala okukola oluguudo olw'ekyannamukaaka bagenda kuyisa miliyoni 5. Nze ndi mugeza bugeza. Kakati bano abagenda okikoonamu sitampu nti kino kikole ng'ate gwe naawe agenda goddukola naawe oyagala okiyitemu mangu nnyo naawe ofiseeko. Kubanga jjukira nti ebintu bino ebya bidding era pulezidenti yatukoze bulungi. Yagenda ebintu ebisinga byonna byonna abiggyemu ba middlemen. Ba middlemen ye muntu ajja ng'omusana abagezigezi kayungirizi ajja n'agamba nti gavumenti ya Uganda eyagala ebyuma by'okulima enguudo 9 ne mu bimpeze manyi ababitunda. Kati nga l'omusana naye ataddemu ssente ze n'amagezi ge afuna kyawandiika n'awandiika n'abalaga obulungi bw'ebyuma ebyo, ebbeeyi gye biriko, enende tajja n'abireetamu n'ennaku n'azibawo. Kati kyakola n'agenda gwe kikwatako gyagenda obisaba. Kati okusaba n'oba okutuuka eri asanga omusajja atudde Ssenkagale ataliimu na kisa kyonna n'amugamba nti okikuyisizaamu wadde ssente gavumenti ezirina era yagala kugula tractor naye obaako kyompa eguze etandise. Kati omusala naye olwokuba naye yagasse naye nze ngeza kubugeza mukwano nga yaliwa. Kati n'agamba nti tractor eno ya miliyoni 5 naye kati kitegeeza mukama wange nakuteekamu 52 zino 2 zibe ezizo nange 5 zigende zikola omulimu guli. Ono PS wayimiriddewo n'agamba nti kyangu nnyo tuteekamu 52 kubanga olwo n'omulala agenda okufuna omukono guno ziba 55. Olaba ekintu ekyandibadde ekye miliyoni 5 kifuuse kya 53. 53 kigenda okutuuka ku muntu ananyiga epesa nti sente zino zigende nga zirimu 58. Kati eguze etandikiddwa okwono ayabidinga oluguudo n'alusaba eyalumuwa n'ayisize sente yonna gavumenti etaaga kukola ki kulya nguzi. Kati bagenda okumaliza ekintu ekyandikoleddwa emitwalo 8 nga kya 12 kyekivaamu n'okufeyiringa ebitundu ebimu ne bagamba oluguudo tujja kubaayo olwa ssente gavumenti zirina naye nga zandibaddeyo singa zabadde mu butono bwazo. Eyo enguzi kanaaluzaala ezza eggwanga emabega. Kati baana abagirya era baana ababikola. Abantu abamu ababeera ku opposition babeera bayimira nnyo bagamba nti gavumenti yakoze bweti batogenda okusanga mu sekita ye etambula nga mulimu n'atali nabyabufuzi mulimu abali mu bibiina ebirala abatambula ne bakola bwe batyo mpaka bagenda okutuuka mu parliament egenda okwapuruvinga ensonga eyo. Kati bagenda okusanga mu parliament nga n'abantu bennyini abali era bantu nti onayogera nnyo tumugyemu. Ono muntu ogenda kulaba nga okutuukayo ali kakiiko aliko abantu 8 naye nga mulimu omuntu ng'omuntu ye nga mubbi ye bwe yazaalibwa munfuna ye alaba nga yatuuse mu kifo kyafunye kya parliament alaba nga batakoleramu kano kaddiruke ne takyagenda mu maaso bukuma nsimbi olukira ekitaasa. Ogamba otya? Kati omusajja naye okufiirwa ddiiru ye bizinesi ewagenza ogituusizaawo abataddemu dda sente ze nnyingi ng'agamba owaye nyina mu ngeri gye nazze ye tagenda kusaba kuziri ye kati alina kukwata mu kkooti eziba za kaasi nti nsanga ku street wali ompeeyo miliyoni zange 2 oluguudo lute. Kati ogenda kusanga ogenda kusanga chairman akulira akakiiko nga yagamba nti muwewe buweyi era kijabuzira muwewe tulumuwadde n'omusaba sayininga noli wamuwa. Kati enguzi netambula. Kati kiba kizibu nnyo president okukimuteekako nti gwe president enguzi ekulemye okumalawo okujja ngo ogambye nti eggwanga lyonna olijemu amateeka.
Donno lijema amateeko genti tewakyali mateeka tewakyali nkola yonna nze nzeeyo nga president ngenda kwesalirangawo ate ogenda kulaba kugamba nti gwe dictator kitegeeza nti bonogamba bakwata bayeteramu ddala ku close ffe gye ttaali parliament eno July ya 12 olowooza ffe tugisooseemu abaagisookamu bateekamu n'amateeka nti omuntu bona omukwatanga tamalenga mu kaduukulu ssaawa 24 nga tumuwozesezza ate bona omuwozesa nga ddembe lye bw'aba tasse muntu okweyimirirwa era mu ddembe lyeryo ojja kuleetanga obujulizi obw'ekkunala nalabye nga gundi akwasa gundi ssente olyoka omuvunaana kati n'ekiddirira nti ogenda omutuusayo ku mateeka gennyini ge beekolera gennyini nga ge gamuta kati limala omutta musewe n'omubuuza kati gwe bakutte batteko nandutu ndayo mu mwannyinaffe maama wange Miriam Matembe nti lwaki bakuttemu omwo lwaki bakuttemu omwo kakati edda ng'ofundikira nga nfundikira walinga obulwadde bwa gonorrhea sijja bwatula nnyo lugenda mu lunyanyimbe luyinza okugenda bwe lutyo gonali mubimanyi ffenna bwe tuli wano abamu babiwulira aze ebimanyi omuntu omu agenda n'agisiiga omuntu omu bagiyita nziku nziku kati mulimu amayuni gonorrhea ndala nnyo ku nziku yeyo yennyini kakati bw'agisiiga omuntu n'ataliwo kati bw'agikusiigira ekabaale n'ojja Kampala ogisiiga abaliyo bonna buli alumako bwati buli aluma kuli enveeyo naye ono yagisookerako egenda ekendeera ye buli lwakoma ogisiiga n'okkendeera kati mumukanya gitwala ennyingi naye ngono ye agenda gyejjako era bw'aweza abantu ba supplies nga 9 ogenda olaba mu nnuma gy'emuluma ye agenda aga otyo nkendedde kati n'enguzi nti mu ntandikwa yaayo eyinawe yatandikira era bano abalamuzi bagenda okwetegereza mu ngeri nga waliwo ekibondo gye kyava yadde ne bano balwadde naye waliwo omuntu ayatandika enguzi eno kati oli kyekyamulemye okumanya naga nti ate abalala abamu bwe baatuuka mu kkooti bagamba omulamuzi nti sawa tukutawaanya wano waliwo okuteesa n'abalamuzi bagenda kati makomera bagakyalira nti kasukkiriza omusango tukusalire ku kibonezo sikukkiriza omusango ogwo kati mulimu abakkiriza ba DPP nagaffe tukkiriza okukola naawe era tusaba n'ababbi abalala babadde babeera nga ffe tugenda bajjayo ffe tusaba ku misango tujjeko bone babajjako oli n'agamba tuwoze tuwali bukakafu bukakafu gwena okuvaayo ng'omu oba oli awo gumusinze producer ngamba tusooke tu breaking emu katono kadde katukutte Honorable Kiseka nkwadde obudde bungi olw'ensonga twadde twagala okuwulira ku birowoozo byo gwajja mu Parliament okusobola okutegeera naye totunyonyodde kiki kye mugenda okukola okulwanyisa obuli bw'enguzi otunyonyodde wa gye buyita n'otunyonyola mu Parliament n'ogusalira Parliament n'ogusalira bigambo byangu byakwogera tedi kiki ekirina okukolebwa ekyenkomeredde okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga era ddala kisoboka okulaba eggwanga Uganda ng'obuli bw'enguzi at least buli ku bitundu 2 oba 15 ku buli 100 kakati waliwo ekigambo kyemuyina wano mu Buganda omwoyo ogwa Buganda ogutafa so in other words omwoyo gufa naye ogwa Buganda ogwamwe tegufa you get so the spirit spirit tefa kati kuchogezaako ozuukuse is it possible spirit ya Uganda original ya UPC ntosobola okukolera abantu notabanyaga that spirit esobola oku because eri mukoma actually literally it's dead kati nzaawo wendi kati tuyina olugero waffe jenve mu west ntoro kukira nitasho ahungula nyoko okuhungula izi kusigula no kuhungula nyoko kati the brother wo bwafa osobola okutwala omukyala we kutwala ali mukazi abadde mukyala we so we call that okuhungula oyo omukyala asigale muki mu family emusigale mu family actually nakiraba mu bosoma nnyo mu Exodus gyalina tteeka ono bwotwala ayali mukyala wa brother wo omutwala omwana gwozaala n'omuyitirira so that tribe esigalewo so kati lwono olugero lugamba nti akusinga atta kitaawo n'atwala maama wo n'omuyita taatawo kati sinaba kutuuka ku level let's first handle that akusinga ase kitaawo ate n'atwala ki n'atwala maama wo okay
akusinga akukubya gwokutte oli waba akusinga nkujjako peni eyo nenjikubya ate nga yiyo kakati so nawe katona ngamba otutte maama wange ate gwe watakitange kati nkubire mu ngalo mbeera nga nkwana nga bwoli waki olaba ompadde nkwana sente nakwana moloka na luli iri nkugagawaziza webalesebo kakati omwoyo bwe gufa nsirika but waliwo ate life communities deadly chobola kati Uganda decent opposition tekyalina leadership but ekiteganya nteriiwo ejja kusituka omundu gumwe kubuuze kulwaki watta kitaawo waayo kati bwe guli omwoyo engeri gye guna situka but wetuli is on consciousness nti government mukulu Museveni ng'agenda okujja yali yeekolera enguudo. That's why you have works. Toyena ne Pida, I think. You had works. Nga government yekola. Eno government yeleta liberalization. Negamba gwe sigala mu police bebya business. What you call private led growth. Contracts ziwe bananyini bo bakole. That's liberalization. Bebagireta. Bwe mwagala kuddayo, go back. Ani akuganye? You go back, ozimbe department in works, etandike kola enguudo. Who has stopped you? Because go wakireta, go wakijjawo ekyaliwo. You get kati, but where they have a problem, Bukulu Kiseka ne banne, is that consciousness of existence. Bogambe mpologoma, nte ebisubi n'omugaso gasimbirya. It does not see teraba mugaso gwa bisubi. Yekyeraba eraba kimu ensolo. Whenever it sees an animal, it is seeing food. Kakati na wana wafuuse nga mpologoma. Kyebalaba balaba in terms of food. But Katonda yakutonda ngoyina consciousness. You have a consciousness. Manya awatali bisubi tewaliwo bisolo birala byogenda okulya. You get know it. You don't need to wait as degrees to wait agachi. Kati o corruption Nigeria ina egenda kulita. You will have a mamba nga teina mafuta. Yes, it's not far. And you will lose the war. So the way out is, and that's the good news. Wagenda kubera o collapse. Chobora mukulu Museveni akiyise, this is suicidal. The institutions zeyatta is under badezereta o controls because yazita katana se kuzegayirira. Banange it is imwe abayina okukola mujita ki oversight. Kala temu abakola oversight bana bribes, that cry is genuine. Because indeed wabanga toyina parliament egenda okukola oversight, you have a collapse. But yavita. So the good news is that Uganda is going to collapse. How is that the good news? It's good news because when you collapse, then you will have a rise. Mukufa ne mukuvunda wavamu ekipya. Yes, when you put a seed mutaka nevunda emera ne wavamu ki kati esuubi nze ndiyina nga kino kifudde ne kivunda. Then hopefully we'll have a new and but kino ekiriwo you can't have anything. It's dead. Yinaga baduzo yinayinara with no conscious. No mukulembeze alinga isubi eri muri mu parliament ene 12 ejja. But you see toyina parliament yavudde mu bantu. Yavuddewa. Gwakugambye wano ntu yokuwangula akalulu. Ewa wano ukoma nsimbi no. Very poor community. Okuwangula akalulu. Temulinga bewo. Bukoma nsimbi. Because abagubegora miliyoni 8. Okubagula 8 nagano. Atuwanga boboina 8 wa. Nakugenda mukalu omusana please. Ewaffe. Omusana container. Kino kyawule. Nkugambye nti mu member wa parliament mu Uganda teri ayinza kujja mu parliament tayinaawo akawansi wa miliyoni 8 so si
Bukoma simi ndo bagule milioni 8. Gwakozesa 8. Azijira mwasako za 8 obadde 10. Chobola milioni 10. Milioni 10 zino. Kati na I agree with you. Nze eri je olaba trailers nga ziyitawo za cash. You get nte omuntu okukubera campaign manager aba kusaba billion. I see it there. Katula chimogerere. Kakati katobo ngama ntu gokolera ku runana ewa muwano. Then you are very poor. Mafuta. Bati basaba sente. Bo balonda bulonzi, balonda muntu. Ku mafuta. So chobola that community kate kusubira gwe. Chobola jigamba nabadde wano ngabalo benyino kubanga nkola. Yes. Aleteme sefayo jazija. And Mkuru Museveni is saying, you are his boss. By the way, you don't know it. The design of the constitution, go you know kubera supervisor wa Mkuru Museveni. Not the other way around. Mubigambo. No, but that's the law. No, sematika. Atubara simateka nakola simateka yoyo polina ye. Bwe kimanyi nti yoyo. No, chengamba. Simateka mpande. Oyo lomusana byavuma yabikola agamba government elections oyo nyini ya MCA. Bana bakola yotawanya. Okay. Chengamba, I agree with you that you have no conscience. The conscience is dead. Emikono giri mabega. Ano Nebuchadnezzar. Ani akola. Omanye Katonda yamujamu obwongo. Ne ono ye kyabavunana gamba kibali mu mwa wa design. No. Designinga. Tunga parliament. Ne tubuwa parliament. Parliament mu supervising. Chobola ba auditor general aletero no report. Auditor general report permanent secretary wa maro kufulumya sente nazo kozesa. Auditor general tatwala report wa president agireterani parliament. Na twamu obinza katulona akugamba nze ni mukozi woli. So he is dead. The conscience is dead. And a conscience nebo ko tosobola kujiza. But see you careful day. Na yo omulonzi ye na ye mufu because shara omulonzi ye na bay 1 billion. I don't know how many people there katagendo bazemu. Billion mesh kubizo. Era buli gotuka ko tule sotia. Oyina kachi. You die. Tewalonda. You die in the Romshana. Ndumuloge. So I don't. Because the Karuri is silly, takaina value. Cholava Bwembane kuba isiri church in Catholic Church we say. Bonsize. Yeah. Kubyen koze nebesta koze. Kuchendo ozeza nechista koze echi. Okay. Ne kat ono bwana bwafude oli bwe basaze. Mbaya but twakumba. Did we provide security for these kids? But for you to ask that, or you're not conscious. Okay. And you are dealing with a group, Jabatu Chankwanzi, Nebajitambuza, Nebajitwara way no Kubera, Munte. So the question now is on their face, neck face yente, Amagezo Wagarayewa. And I'm saying I see the intelligence. Na yao boba isiza mu amaso. Boba isiza mu amaso. Olwa gamba nti I'm an MP and I'm useless. Asi kyagambi. If I'm the one who is supposed to supervise the president, don't take it. You are the one mandated by the law to supervise the president. I don't even need to kumanya JZJ. And is not allowed. Ogenda kamalirize ogenda kujomalize mu dakika 5 nsigadde. Wabademunte amagezi ngalabewa. Ndwade muntu anagama kuba muntu. Wanje? Do you have a problem? No, I'm saying because this is where you end. You cannot tell me that your level of consciousness is at the same level with the beast. Okay. Kali tugenda kujja joli osibule naye katandike ne honorable Kiseka maliriza mu dakika emu obubaka bwo busemba tusigaze dakika ziri 7 buli omagenda gabanako 2 ku byonna byowulidde naye omaze okuwa solution ku kyekino kolebwa ko libwengozo okulwanyisa n'okubumalirawo ddala ojja kulightinga ko information gyobadde oyagala okumuwa omalirize tufundikire. Ekisooka nze mulimu ebintu ebimu bye tutajjanga kubeeramu. Mulaba muntu tuwagenze mu nte ne mufaanana ente ng'ababaddeyo bafaanana ng'ente. Ate no balo yogera no munagamba n'okulonda zisironda. Mu tteeka lya Uganda era mu musemateeka bano bennyini bolaba. Ono yaliko mu parliament. Ne bakola byonna bye tulaba. Era ebibonya n'ebijja bikyukamu luba lutalo lwaki mukyusa semateeka.
bakyusa abantu baloga ndi kirumu kyonna kifu kino twakikola bide kiba kifu goba omufu kaliye problem ye omanyi ekinyira nesagala mwevu nedda sikengezaako nkwaja kulabirako ekinyira kibeera kinsulise bwe kiba kikulaba kirowooza gwe weesulise kati munaweza kulowooza nti ekintu kyonna kyafa era kyetaaga kumera kati kitegeeza nti gwe wenyini muba mwakitta weetaaga kumera gwolaba kati gwe nga gwe ali informed tomanyira kiri kyankwanzi nga mwagala muba mubuulebuuliza ekiri ekyankwanzi tetwagenze okufaanana nte tetwagenze kubeera nga nte nti kubanga mwagenze egindi eyo naye yali ya service mu ngeri emu benda okuzimba nali bagizimba ekyankwanzi nayo kyali kirungi ogaziya kubuweereza ne mugenda mutuuleyo era obuweereza ne musangayo ne musanga PS wa government gazize president ajja buli muntu azze kubasomesezaayo kisi kibi teyitegeza nti twagende ekyankwanzi kubanga balundayo nte naffe twagenze kufaanana nte kati muba mu debate ku ntegera yaayo tufuuse ng'obwana obuto ekyo kikyeyenga kyalo omusana naawe nze maliriza ngamba nti otwa twagala kumalawo enguzi njagala president obwayiro obumunsi mateeka buveemu abe nga asobola okwesalira bagambe nti institution zino kanziwere ddala omuntu gwenyinako obuyinza but ffe nga bannayuganda tulinako obuyinza nze nalondeddwaga MP si Museveni yannonze si yandeese nendowooza yange tagimanyi okitegedde kati palamenti ze bwenzijja nyinza okubaako ebyange bye neyagalira nganza omuntu but waba ayagala okukolera eggwanga bagenda musalako omutwe bamugambe nti kino tokikoze tukujjako omutwe weerondera omuntu guno okituma ye nyina atuma oyo gwe yekakasa dano okuyimirira nze kiseka muyimirire mugambe ntumira musoke gwe ntumye nze nyina ekigendererwa kyange nayagala dde okusula gavumenti ye kati mugamba agenda nkolera olw'oluguudo so Museveni ku magye gano gayina aga Uganda manyi mu ngeri gyemukiyita wano bwenkyogerawo nga mulagamba nti ate ssemateeka egamba ki amagye ye gatraininga n'empisa ze gakola zennyini zezize omwana omubi nga mulenzi wa myaka 7 empisa embi tuzirabira ku taata we omwana waba muwala wa myaka 7 tumanya nti oyo nnyina kati lwaliro amagye buli kigakola tutunula ekifaananyi kya Museveni so Museveni wagamba nti zenga inamu trust gakole parliament yandivudde yate kuwakanya ngira bwabirabye bagenda ne mu kooti tetukkiriza ekyo tukkiriza singa bakikkiriza bamuddiza obuyinza gondi gye yeerondera cabinet ey'abaminisita ate be bamu ku baakwatibwa mu biteebereza okuba nti baali mu skando ziri ez'okunyanguza oyogedde bulungi ekiteeberezebwa omuntu abeerawo atiziza omusango nga mumaze kumusinga abantu bonna boogerako baminisita boogedde kwa nti kuli wasingibwa musango era sine gwe nguteekako naawe wandifuluma kandi bagamba nti olina omusango mpaka ne balowooza nti toguyina so muleme kukirowooza nti baminisita ne babakwata bababuuzabuuza mwakoze nze ngenda kujja ku nsonga yaffe eyo gye twatandise nayo nti abantu bali mu bagoba ku nguudo naddala bano bamufuna mpola ebintu bino biri mu kibuga bino biri Kampala guno gwe mutima gwa Uganda era lyeriiso lyaffe awatukira abagenyi so tuba twagadde ekibuga kiterezebwe ate mulowooza ne bukoma nsimbi omuntu agenda kuva wano ajje Emeru agambe nti wadde otadde akaduuka kajjeewo nga tolina kyogenda kukolerawo kwaffe waffe toyina muntu ogenda ati va wano nyina kyengenda okukolera tekiriiwo togenda kuyisawo oluguudo ate ne budget bagimaze dde egenda okukolako ebikoleddwa ffe ebyaffe bukoma nsimbi tebyabadde musonga saba tawuni clerk kwata ensonga zino mpolampola kuba nabo babeeramu enkola y'okuliiramu nti kati bawulidde kano nga balimbala abatuuze mbe bagumu tebigenda kuba kale Honorable Abdallah Kiwanuka nga tumaliriza abantu baffe abe Mukono North nabo obatusiibulira akagambo kwa Kasemba ku nsonga y'ensonga zonna zetwogeddeko naddala obuli bw'enguzi ensonga eno mpanvu era tugivuze nga tugijjira ddala nga bagenda mu nsiko ensonga ze basuubiza bannayuganda whereby by now twandibadde tufuna accountability how far they have gone to fight the vice na biki byasuubira ebiganye unfortunately ekyomukisa omubi ti buli lunaku Museveni president wa ggwanga lino mu mbeera yonna gyalimu president w'eggwanga lino waliwo ebintu ebimu byenandisabye naddala bamuli okumpi okumutaasa olw'obulungi bw'eggwanga lino nti ne bw'aba nga yayita emmanju ne bakola ekivve mu mbeera yonna waliwo ebintu ebimu byesaagala mwami Museveni yanyigiremu kumulisa ggwanga lino kubanga kyekifaananyi kyaffe is the chief executive naye buli incidents bwe zivaayo neyeeyoleka mu maaso tuyinza okuba essaawa eno obanga tulina busobozi
bumuprosecutinga oba bumuvunaana ne ku bulungi bw'ekifaananyi ky'eggwanga lino bannange kibeera tekifaanana bulungi era nga nkowoola bonna abamuli okumpi at least ekyo kikyuke abikola byonna byakola naye nga yeekwekako niwaba nga asobola okuinterfieringa ne kooti nga wainterfieringa nazo niwaba nga asobola okuinterfieringa ne DPP wabweru w'amateeka because these are some of the few principles byetumanyi mu ssemateeka Ssebo Kiseka, DPP, kooti, aigigi ssemateeka kyogera independent bulungi nnyo abo bali independent totally and they cannot be interfered in their operations by anyone n'ebirala so kati okuvaayo n'oweteeka obeera omenya ssemateeka and okumenya ssemateeka that is treason olwayo nyinza okuba sisobola kuvunaana toyinza kweteeka mu maaso wali n'ogamba nti nze nakoze kino nze naguliridde wano nze nakoze kino tekirabika bulungi ku lw'ekifaananyi ky'eggwanga lino mbadde mpa magezi ng'osiibula kubanga lino eggwanga lyaffe mujja kukeera ku makya bw'ogenda ebweru eyo bajjukira nnyo pulezidenti Amin olw'ensonga ez'enjawulo saagala nnyo bajjukire oba banzijukireko birala so bufunze bannansi let's plan okulaba nga tuwumuza mwami Museveni bwe tubanga tuli bakumalawo nguzi mu ggwanga lino nze ndowooza ku lwange nga osibula dakike sekendi 2 nti olw'okuba enguzi eno eruddewo batomeza mwami Museveni ebisenge ekikya kyalimu kubuusabuusa n'abenyalem bakyogera nti pulezidenti akuze ensonga nnyingi takyayina misinde bwe yali abigobera tebikyasoboka kubigoba na kubirwanyisa tulina okukkiriza nti byakozeko abikoze manto omuntu omulala agikwate Banamukono North nziramu okubajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 14 lwetugenda okulayira programu ezo zigenda mu maaso yebagambagamba abatamanyi mateeka balowooza nti omusango baba bakuwabidde baguwoleza mu lunaku lumu werabira nti waliyo bassebo ne bannyabo n'okujulira abantu mugende musome ku misango egy'enjawulo kubanga guno si gwe gusoose okuwaabwa nti emisango gisobola n'okutwala mu kooti omwaka 2 ne3 bayinza n'okugamba muddeemu kati ate muwoze buto so mu bufunze tulayira nga ennaku z'omwezi 14 okujjako nga bankutte ne bansiba okujjako nga banzise naye kitali ekyo 14 Honorable Charles Romeshana kakati tera kutunulira kapa dekati Uganda is kapa naye tetugenda nnyo mu bugero wasigadde eddakiika emu tumalirize obudde buweddeyo ate katugo obwogero bwe mala okweyamba tugirabangako kikimu ntera kulaba naye kati olina n'abantu nga gwasanze wagira abalala temumukwatako so if I'm voting I will vote the card then nendaba embogo bwe ziba nga zirwana nga ebyana byazo ebito ziteeka wakati naye embogo bwekaaba nti empologoma egiina zonna zijja nezikola ki nezigoba empologoma I see consciousness with beasts than with our Ugandan community and okusinga nnyo the political elite that kusanga abantu nga balina omwoyo ogw'okukolera abalijja I don't see it swamps tuzimalewo forests tuzimalewo ffe bwe tubikola singa naffe abatusooka baaliwo batyo singa tuliwa that spirit is dead and bwebanga efudde tokyalina consciousness you are not a human because a human ekikukola human kyosinga kubiri ebisolo the consciousness you think about tomorrow so bwebanga tokyagina and you assemble with animals then you are like animals so tweddemu let's do what they call soul searching. It's dead. Okay. How can an old man mu nyumba yo ate no be mmere go guze nyama
kenotana okugwira wana nga bugenze kuzanya bugenze notana okugera noba your own nyama and then you want to call yourself nanyinimu that I'm the husband. Your consciousness is dead. Chovala aba consciousness babanga weri osoka oleka abana ne baliya ingabo ziranga tezimala oleka ne bana ne baliya no soka no wo mugenyi but bano bagala kulya. Kale obadde mulabi bulungi okuviira ddala gye twatandikidde n'okutuusa kati nga tumaliriza programu amaaso ku ggwanga badde ne Honorable Salim Kiseka okuva mu Bukomansimbi North muna NRM badde ne Honorable Abdallah Kiwanuka okuva mu Mukono North muna National Unity Platform kosa ne Honorable Charles